mulemeseza mulemeseza olw'ensonga naye kamukubireko kamukubirewo ye yennyini singa yayogera n'oyo omusajja nga si bya kamera nasaba kadina date osanga wandibaddewo ki enkwatagana n'omusajja yenna ajjira mu kamera ekisooka waataba muyaaye aba mwavu oba ekirala nga azze kukimalinnya ffe batwagalako amannya of course olwokuba erinnya lyambuse nakwekutirizaako nagaa Namiro ono muyitirako sobola okutundirako kabalagala wange kitegeera so mukulu Doni webale nnyo akajanja naye weefuge kuba kati essaawa eno gye tuliko oba obudde bwe tulimu si bwa bufumbo budde bwakola ki kuba muziki ndongo ku ndongo ku myaka gye ndigo wano nkyayagala kusooka kwepika Recheal olina manager nina management nnene lwaki tewagatta Doni ono Doni gwe tuwulira n'ajja n'ateekamu kanizolaba omuntu gwe siyagale saana muliira busente bwe asibulya oba tonjagale ne date tokkiriza wonna esibako ate kutwala date nenyamba saagala sikuwa mukisa oli mufumbo owaaye eyo togendayo Recheal lwaki abantu bakwepikira simanyi ndowooza nina empisa nina empisa nyingi n'omukwano mungi Uganda nge simanyi ate emikisa mingi nnyo oli wa mukisa nnyo ova e Kampala wano nga waliwo akoze surprise y'akawundo ogenda okutuuka lwaki kyeneebuuza lwaki abantu ye lwaki tebabimpa nga tebabiperedde mu kamera bagasa bikwata mukwano mungi ogwaki okulaga omukwano nze mba mmanyi oba bafaani bange naye ndowooza bo baba baagala kisussaawo naye era tobanenya kozi n'omuntu gwe beepikira bamulaba omusajja yandikwagadde gwandyagadde yalina kuba atya ezo qualities zange nze nzimanyi zenjagala muntu siyagala kuzoogera kuba bwenzogera omuntu ayinza okwekola ki okwefuula ekyo kyatali ng'ogyeko okuba mu kamera ebirala omusajja alina kuba atya musiraamu si musiraamu mulokole si mulokole ayina yazimba teyazimba nze bena sibifaako njagala nnyo omuntu antegeera kubanga nze kisooka nina ekyejo nina omukwano mungi ezo qualities zange nze nzimanyi zenjagala muntu siyagala kuzoogera kuba bwenzogera omuntu ayinza okwekola ki okwefuula ekyo kyatali ng'ogyeko okuba mu kamera ebirala omusajja alina kuba atya musiraamu si musiraamu mulokole si mulokole ayina yazimba teyazimba nze bena sibifaako njagala nnyo omuntu antegeera kubanga nze kisooka nina ekyejo nina omukwano mungi nze Recheal Namiro njagala nnyo emba njagala omuntu omu togatika bantu yes nange saakungatika lwaki oba ongatika mbaniriza abali ku mukutu gw'enkola ya video channel yaffe Nganzi n'okujjukiza exclusively waliwo kye bayita enkola ya video kona kadako subscribing bampita lupi awinza okumpita king of analysis okuva wali ku munyenye gwanga Star TV mandi paka lwakutano nga tulina show bagita Kawungezi Express sawa 11 paka emu then netugenda wali ku kye bayita kyenda katonze mnana Metro FM countdown esinga obunene buli wa Sunday samza mpaka mwenda tubawo mpola bali kubanga mutugoberera buli tusinzira buli tutambulira so mpola olunaku lwaleero gwendi naye awunya amafuta asiga Uganda amafuta galumu ekidubaya abakiyita Dubai mu mbeerero negattako bannayuganda babulaya bonna balaba interview eno kubanga twaniriza omukyala kulikayo Recheal navuddeyo njagala nnyo okwebaza bakadama bonna simanyi oba lyerinnya lye tulina okukozesa naye buli mu nkuba kyeyo yenna mwagala nnyo bambeereddewo nnyo bagezezzaako okumpolereza ku mbeera eriwo amannya nze Recheal Namiro sanse nnyo okubeerako bali kunnyaniriza amina Recheal kulikayo ogenda otya era bitandika bitya ogenda e Bulaaya eyo omukyala bamuyita Jackie Jana akola mu GICC service limited oba international yankubira essimu nagamba ayagala kuntegeka yankubira mu December nagamba tulina performance zigenda baawo e Dubai mu Gwokubiri so narranginga byonna nensayininga contract nengenda nga kuliko gwe nani
waliko Chosen Becky nekubeerako Little Boss nekubaako Devosh nga bagenda nga MC then ne Sophie Love ono omukwano gwange yeah. Weeri waggulu ku next oyo ajatiwa ajombwati otuuka eyo bitandika bitya tulengera amaziga ne tugamba ate omukyala yava wano e Kampala ng'ali bulungi kyembu kimukaabya nali nyumiddwa Dubai yange nga performance zange nzimaze nga buli kimu kiri ku muzuuli nga byonna binyuma waliwo omuwala bamuyita Nyondo Media weeyo Dubai akwasaganizeeyo yes kati yeyampita nankubira essimu nangamba oli wa Recheal mbadde nkwetaaga cause bwe nali e Kampala twali twogeramu naye nga tukoma mu kwebuuza hello yes kati bwe twatuuka e Dubai we yampita nangamba neetaaga ne mugamba kale naye ndi wano kwa Siana then nefuluma room yange nengende bweru mu meeting nangamba nina surprise konza ebyo bintu byantama nze bandabisa nga ndi e Kampala tondabisa nga ndi Dubai nesonyiwa then nangamba nedda bino si byakulabisa tugenda kuba twogeramuko waliwo omuntu antumye gy'oli biki konza antumye gy'oli nali mulabye akutumye gyendi nali mulabyeko ko yoyinza okuba nga omumanyi biki tomanya konze nze yakajja nategedde ani kozi nali nakajjayo nga tumaze kuperforminga like nga 4 days 5 nga siina gwe mmanyiyo okujja kale nti ye nali njogeddeko naye ku WhatsApp nti osobola okumitinga omuntu nogamba oke nkumanyi gwe so abantu be nali nga mmanyi be nagenda nabo n'abatutwala ttiimu yaabwe kozi batukima ku kisaawe ne tunyumirwa olugendo atuuka kugamba nina surprise tukagamba nina surprise eri namubuuza ne muganga surprise yaki nga biki ko ye nedda ebisinga ogenda biraba nsaba onneesige ntambule nawe ne mugamba nze kisooka saa kwesiga bantu ekyokubiri nakowa bisurprise nangamba nedda nze ndi mwana muwala nga ggwe siina kibi kye ninza kukola biki neyeyogerako naye gye byaggwera nalaba ate yalinga yalitanjagaliza kati wamma mbadde nkyakunyonyola kati nangamba waliwo gayi antumye gy'oli konza sibyagala ebyo nangamba aŋambye tugende mu motoka ngenda kuwa ebintu bino waliko ekibaasa muri miliyoni 2 aga wano naye nze zeeri oba gye mitwalo emeka oba 2 oba emeka simanyi then kati then nga mulimu ne iPhone 14 eriko 12 Pro 14 eriko newandibadde fazale emmotoka ogireka wano nandigivugiddewa nalonda BMW of course nga ndaba kentegeera ekitegeera naye nga kaali kaddala mwana gwekyo njogeza ebigambo ebyo ate tubivaako tutwayewayemu abanauganda bakasooka okulaba emanye emboozi eyakabi tebankadde kunyumya before that oyo omusajja gwagamba Doni Fauz shimi event simanya biki manya alina mangi eyita omugagga oba kati we Dubai oba we Kampala simanyi yatutwalako ku lunch kubanga batukima ku kisaawe yali mu group ya jana JICC kati ne batukima ku kisaawe ffenna n'agamba ayagala tutwala ku lunch n'ayogera ne boss waffe atututte yes era ne boss waffe yaliko ne tugenda ku lunch ne tulya awo tewaliwo bigambo bitegeeza kwagala ndowooza ekisooka njaka ndabika bulungi era buli andaka asooka kolaki nze kanyi ndowooza neyewomereza naye nze nga sirina budde bwebyo nga simumanyi nga ye ayinza okuba yali amumanyi kuba yagamba mbu yali yaneegomba nga sinaba kugenda wa Dubai
naye singa yali yanegomba nga tannaba ebya kisiru bye kale yandimpakidde naye ali ku ssente ya munne kwavuyiza mbunze Doni gasiya kati watuuka awo muwayawayamu omwana surprise agireeta yakuwa package ey'enjawulo iPhone 14 Pro n'ebisigadde olondako ki? Anze nadduka ne byensobola nali seetaaga kutambula na mmotoka ate emmotoka nandigituusizza ddi e Kampala. Yagamba mbisimaayo mukkiriza kati okumanya nga ebintu ebyo bya kisiru nnyo oyo omusajja yeetereeze era wakola loosa okujja e Uganda singa wakwata ekkubo n'osigalayo yakomye ono Uganda mbiwulirira ddala alondoola atera nnyo okolagana ne Devosh oyo Devosh bantaddeko akasente naye gwate tojja kafunako yadde afazaali omulala anantwala Devosh ng'omulemese nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 777 oba ku WhatsApp 777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 318 8 kisoboka Furniture emulemeseza olwenso ali naye kamukubirewo ye yennyini singa yayogera n'oyo omusajja nga si bya kamera nasaba kadina date osanga wandibaddewo ki enkwatagana n'omusajja yenna ajjira mu kamera ekisooka waataba muyaaye aba mwavu oba ekirala nga azze kukimalinnya ffe batwagalako amannya of course olwokuba erinnya lyambuse nakwekutirizaako nagaa Namiro ono muyitirako sobola okutundirako kabalagala wange kitegeera so mukulu Doni webala ennyo akajanja naye weefuge kuba kati essaawa eno gye tuliko oba obudde bwe tulimu si bwa bufumbo budde bwakola ki kuba muziki ndongo ku ndongo ku myaka gye ndigo wano nkyayagala kusooka kwepika Recheal olina manager nina management nnene lwaki tewagatta Doni ono Doni gwe tuwulira n'ajja n'ateekamu nzola omuntu gwe siyagale saana muliira busente bwe asibulya oba tonjagale ne date tokkiriza woneesibako ate kutwala date n'engamba saagala sikuwa mukisa oli mufumbo owaaye eyo togendayo Recheal lwaki abantu bakwepikira simanyi ndowooza nina empisa nina empisa nyingi n'omukwano mungi uganange simanyi ati emikisa mingi nnyo oli wa mukisa nnyo ova e Kampala wano nga waliwo akoze surprise y'akawundo
ogenda okutuuka lwaki kyeneebuuza lwaki abantu ye lwaki tebabimpa nga tebabiperedde mu kamera bagasa bikwata mukwano mungi ogwaki okulaga omukwano nze mba mmanyi babafaani bange naye ndowooza bo baba baagala kisussaawo naye era tobanenya kozi n'omuntu gwe beepikira bamulaba omusajja eyandikwagadde gwandyagadde yalina kuba atya ezo qualities zange nze nzimanyi zenjagala muntu siyagala kuzoogera kuba wenzoogera omuntu ayinza okwekolaki okwefuula ekyo kyatali ng'ogyeko okuba mu kamera ebirala omusajja alina kuba atya musiraamu si musiraamu mulokole si mulokole ayina yazimba teyazimba nze bena sibifaako njagala nnyo omuntu antegeera kubanga nze kisooka nina ekyejo nina omukwano mungi nze Recheal Namiro njagala nnyo emba njagala omuntu omu togatika bantu yes nange saa kungatika lwaki oba ongatika omusiraamu oba okivuddemu mwe mubaba akkinyo abo bakivudde sina gwe ngoba nze sisosola madiini ffenna tukkiriza katonda omu nze ndi mukyala mukkiriza cause ndi mukatoliki so sapule ngimanyi bulungi nnyo naye siina n'omu gwe ŋŋaana ffenna tulyo nti kyonna kyekiri as long as era newembeerako oyo omwami omusiraamu era nze mba mulina aba wange newayongerako ababe yamanyi naye nga nze mba wajje wange aba wange abawo wagende walawo so Recheal abaami bano bakunoonyaamu ki manyi omuntu akampala abayimbi muli bangi oli n'aveeri waliwo abayimbi abanoonya n'abagambako n'amusuubiza omukiina nga tamu nebaza katonda ye alabika alina kyeyanyambaza ekiraba omuntu nga newemba seeyogeddeeko kuba nze ndwawo n'okweyogerako nti ndi kino banaye ndi bwe nti no ndwawo nnyo naye omuntu ansemberedde amanyi obulungi bwe ndimu so ndowooza kyekyo ekibalwanya surprise zino naddala kimukaabya nedda ekyankaabya bwali bulumi bw'oyo omuwala omanyi nze nali sirabye bye baakwata nga saagala kubiraba kati mala ntwala obudde ngamba naye kandabe ebintu bino byatandika bitya kubajjukira bo bennyini ali bamala ne beekwatanga bo bennyini nabo baalimu mu siini teyaliko nze nzekka kati nga ndaba ate omuwala ayogera nnyo ng'agamba mulabe uli adduse n'amaviiri mulabe sima adduse n'ebintu simanga biki tugende ku poliisi tumusibe biki kati ebyo ebintu ebyobutayagaliza ebyo byannumya nnyo omutima nenga yiye omuntu bulijjo ankolera ka whatsapp hello biki atuuka ate okubeera nga ate aba takwagaliza ng'omuntu egana nekinkwatako nnyo ku mutima saa muntu atayagaliza munne ekirasaa omuntu apretendinga kinnuma nnyo okuvaawo Dubai eyo ovaayo otya lwaki bagamba adduse n'ebintu ovaayo otya era mukudda tebakutayiza omwami no bantwala ku police naye namalayo 1.5 hour naye baneesiko ekkomera obeerayo n'owulira nga wena onnyogoze n'osiiwuuka mu ddakiika eyo gy'oba kutwaliddeyo n'olabika bulala kugamba bane nali sikiwulira nga nako nga simanyi bulumi bwa komera bwe libeera ate neera saabito anti jjukira eri newodduka tolina gy'oddukira olw'ensonga pasipoti yanze nali ngiina naye obuzibu bwe buli nga visa yange tenakola ki gundi ticket yes nga tebanajja activatinga nga ffe tukyanyumirwa tumugambye eyongezaayo ebbanga lya 2 weeks tusooke tukole ki tunyumirwemu kati bino bwe byatuukirawo so kati omukyalo oyo bamukubira essimu nga bano bagundi bantutteyowa ku poliisi yes kubanza ebintu mwana tunange nabigaanira nawe newooba gwe waliwo ebintu ebyangu okusitula nga tekikwetagiza kuyita neighbor nti nyambaako ogigula chipa miliyoni nga 3 nakyali wage yagende Dubai mu wiiki emu ng'aguze emmotoka ya miliyoni 3 naye ng'ogituusa wana ali miliyoni nga 18 ezebbeeyi eri za taxi
zikola ku bwa taxi kati agikwata n'agijjayo eri n'agireeta wano n'agirirako abaana b'abandi bwereere okitegeera